balina Katonda essuubi lyaffe libeera mu Katonda. Newe bosigadde ssaawa yokka obagamba nedda sigenda kufa kubanga essuubi lyange liri mu Katonda. Gamba amiina. Kakati ama bongereyo bado bongereko mungero 12:25 ennaku bwebeera mu mutima gw'omuntu gwennyika naye ekigambo ekirungi kigusanyusa. Sigusanyusa, yingiza ekigambo ekirungi mu mutima. Nze nkuwa amagezi buli lwofunanga ennaku gyeyo Bayibuli yo gamba Yesu yogerako nange. Buli lwofuna ennaku yesimu yo samu worshipinga Katonda. Na Yesu bijja okola olujja yesimu ngenda mu TikTok ekwetera baaki bakwatidde mu lodge yafiidde mu accident eyagadde omwana we ng'oddamu ng'okaaba ate sitaani muyaaye oludda ku WhatsApp akonnekitinga ku mbeera yennyini ekkaabya. Sajja baamututte awusigala tutte omusajja ng'otandika biibino neeba ne Mukama nkwebaza obindaze ondazeeyo n'ebirala noono afaanana nze negwe samu worship ogeye Mukama sigenda kusaba kankusinze businza mu ddakiika 5 agenda kujjulawo embeera gy'obadde oyitamu eveewa. Naye buli lwokaaba buli lwewejjusa embeera yeyongera bweyongezi obanga akoona ku jjinja naye gantekamu worship ogeye Mukama kankusinze businza kubanga oyina amaanyi eyandase kino ekintu gwokimanyi nti waliwo abantu abafuna ennaku ng'afunye kirooto Mukama n'akulaga omwami wo ng'ayenze alina nakwenda. Mukama n'akulaga mwami wafunye omuwala bayingidde mu loogi mu kirooto nolyoka ozuukuka n'omuga zuukuka akundaze zuukuka akundaze zuukuka nakubuuza nkoze tobuuza. Katonda waffe ayogera ow'emutundwe olwo Katonda waffe ayogedde ne muyomba n'okotula ku buliri naye bakanosika ng'otudde bwoti ennaku nekwata n'otandika amaziga. Sajja ono namusanga mwavu namagalira mu bwavu niraba ansasuddemu akawala akatambuza emmere tekinnabaawo okitaddewo. Mukama akuggyamu ennaku amanye ennaku ereeta okwolesebwa okw'obulimba. Gw'ogyosule mwena kyolowooza ojja kiroota ekiro. Eno ennaku kyekola ekonekitinga bino byolabye n'ebissa mu physical life. N'omulaba ng'ayingira amukutte ku mukono ayingira mu namba 13 asasula ssente ayingira bavaayo balaba batambula naye ng'otudde awo yeebase. Kye bayita ennaku. Naye nkusabidde Mukama akuggyeemu ennaku eyo ebadde eyingidde munda mu ggwe ye ajjulewo. Musome n'ekyawandibwa ekirala nja kulaga abantu bano nti ennaku mbi. Exodus 6:9 Exodus okuva essula y'omukaaga olunyiriri olw'omwenda. Musa n'agamba bw'ati abaana ba Isirayiri naye ne batamuwuliriza olw'ennaku mu myoyo gyabwe. Musa abagamba nange nina beŋŋamba olwaleero tebawulira. Lwaki? Lwa nnaku. Pozi nabanyumiza nga bampise ku ssomero. Omuntu agenda kukola P7 bampise first time abagenda kukola ebibuuzo bampise baŋŋaye munnange omwana ono tumuze mu P6 gy'abaava biganye
ne mugamba agenda kukola naga mpozi si wano maye baloko twekaza ninge kyamazima nga nawe obagwe agwe nanyini somero tomutulizaawo naye obweka ne mugamba agenda kukola nangamba wuuyo ne mugamba asooka ojje tusabe manyi emisimu gy'abamafumbe tegyagala basoma mu linnya lya Yesu emisimu gy'abamafumbe kukutula emisimu gy'obusimu ensimbula nenga mwoyo wa Mukama tula mu mutwe gwe kyonna kyataasoma okuva mu nasale omwoyo okujjukiza mujjukize ng'atuuse mu bibuuzo era byagenda okudda ng'ali waggulu yafunanga 04 nga teziriimu. Katonda bw'aba asobola okuwulira essaala eyo nawe yakwambula ekyambalo kya kikugyako olwaleero gamba Yesu nyambula ogwambalo guno gwe nayambazibwa okuyita mu ddogo nyambula ogwambalo. Bw'oba osaba ng'ayala Mukama akwambula ogwambalo weekwatako bwe nga Mukama guno ogwambalo gonnyambule. Kankulekere ebyambalo byo sigaza ebyambalo byo bona obikoowa tunaasaba kati kankulage omuntu asobola okwambula omukisa n'akwambaza ekisiraani. Ngenda kukulaga olabe olunaku lumu Edmansa yali amanja nankubira essimu nanga musumba taamu ewedde nakusonyiwa naye taamu eno sigenda kusonyiwa tutuse makkati omwana alya anywa agenda emanju byonna byange ninga nze yamukuzaalira gambe byali bingi ne mugamba Mukama wange mbadde nkusaba nyongerayo wiiki mbadde nteesa mukime Katonda naine ng'egyalungamyamu ebigere byaffe Yesu gy'ajala okusabira. Nali nkyasula wano wansi wano nga nina kuyita eno bwenti ngende mwegayirire asonyiwe omwana wange ampeyo wiiki. Mufo ky'okuyita eno nayita eno bwenti neŋŋenda asikaali eyali agula geeti ebiseera ebyo n'ayita eno n'agenda emmanju. Bwe ntuuka ku geeti wali nensanga omukyala yali ava mu bapya avuga emmotoka ye agenze naye nga Mukama yamugambye yabadde ava waka n'amuwa ebbaasa n'amugamba ebbaasa eno nagwe njagala ogiwe. Tammanyi simumanyi nze ngenda wansi ngenda kutambuza bigere ngende ku ssomero ly'omwana negayirira Edmaster anyambe ampe wiiki emu nenzigulawo geeti omukyala n'ayitawo nensigala nga nkyanyumya n'omwami yali waawo tuyimye emboozi omukyala n'avuga emmotoka paka waluchamuzi n'agivuga n'agikomyawo nansanga nga nyimiridde asikaali ali mmanju lwamuluma nze simanyi yalwayo nanga sebo jangu nenzija nanga Mukama yaŋŋambye ebbaasa eno sikumanyi tomumanyi kankusabye tonsabira ngenda okubala ssente Edmaster zennyini nga zeyeetaaga nga nakutambuzaawo kigere. Kyebayita malayika wa Mukama asobola okuluŋŋamya ebigere ebyo n'akutuusa wali omukisa gwo. Toddamu kwerwanirira buli ku makya ga malayika nkulembera ng'omuliro ogwokya nuŋŋamya wali omukisa gwange. Edmaster yaŋŋamba omusajja gwe oli muyaaye nnyo bujo sente oziyina ng'ombonyabonya ne taamu endala njagala gye nakusonyiwa.
nenjogera naye nga muwa obujulizi nga mugamba nze mpeera mutabani wange obujulizi kuva mu P2 paka A6 ne mugamba tulina Katonda omulamu abalokole. Katonda yamba mutabani wange mu P7 namuyamba mu S4 ne ku S6 era obujulizi bwavuddeyo. Gamba amiina. Era gwe alina omwana yalinga owange nkusabira Katonda waffe alina amaanyi. Bwe yagenda okukebera results n'azimpeereza nenkubirawo tica nemubuuza tica ompaddemu bya mulala nangamba bya mutabani wo nemugaa sooka ompeddala byonna yabino yabimpadde sooka ompa ebyeyo nanga nga mu office n'abimpeereza nengamba Katonda waffe alina amaanyi. Bw'aba yasobodde okuyita n'owa asobola okuyita. Kati wejjeemu ennaku kubanga omwana wo akola bubi n'osula ng'okaabira olw'omwana wo, wejjeemu ennaku, wejjeemu okweraliikirira eyayambye owange n'owa agenda muyamba. Ani alinayo omwana bw'atyo? Ng'olinayo omwana bw'atyo mutuufu ng'olinayo omwana bw'atyo nga yalinga akolanga owange. Nze bawa ku bujulizi wano owange yakolanga ng'akaabya n'amaziga. Ava mu bibuuzo najja n'agamba dadi kino kyenkoze buno Mukama y'anaamanya. Nga bigenda okudda nga yabukoze bwe bwamukoze. Gamba amiina. Naawe oba olina omwana afaana bw'atyo kanyasaala Katonda waffe asobola. Bw'aba yayisizza wange paka ku university n'owa asobola. Gamba n'owanga asobola. Totegedde kyenkugamba gwe n'engalo kyova okubya engalo bbiri wandibiddeko ngalo nnyingiko naye bannaayi gwe tomanyi. Nze akuwa obujulizi nze mmanyi. Akuwa obujulizi nze mmanyi ali naye. Gwe Katonda waffe alina amaanyi. Kyova olaba nze buli muzadde aleeta omwana omusabira tunulira owange bwe yakolanga ne ku university gy'alaga n'ensabira ono. Gamba amiina. Gamba amiina. Gamba Yesu alina amaanyi. Wootaatuuka Yesu atuusaawo abaana bo. Weesaatuuka Yesu atuusaawo abaana baye. Gamba nti ayi Yesu weesaatuuka abaana bange bagenda kutuukawo. Teri kiruma ng'omwana wa musumba yasabira n'essomero naye nga yasinga okukola obubi. Teri kiruma ng'omwana wa mulokole bakuyita mulokole waleese omwana mulokole naye ng'omwana we yasinga okukola obubi mu ssomero. Kiruma. Katonda yayambye owa. Ndowooza omusumba Patrick Kizito mumuwulidde bulungi. Busitori bwonna mubuwulidde. Katonda wo bw'akolera oyo gwe bayita Katonda. N'ebyotasuubira ye abikola. N'ekyotalowoozaako mu kaseera ako gwe kasita omwesiga gwe kasita omwewa. Just prioritize God mu buli kimu ky'okola obulamu bugenda kunyumira. Nze nina abantu be nagamba ne ngamba nze sirina kintu kye nsobola kukola wansi w'enjuba wano nga soose kusaba Mukama Katonda. Tekiriiyo. Nze muntu asaba Mukama Katonda ne ngamba nti oba nsabye nnyo naye ng'ate buli kimu munange mba nina okukikwasa Mukama kuba nzikiriza nti wansi w'enjuba ye overall ye yekka yasobola okukuyamba mu buli mbeera yonna ye yekka asobola okubanga nate akuyamba. Era ndowooza ne story ey'okusomera byonna nga mubiwulidde sirina nakyo ngenda kwogerako ky'amaanyi okuggyako okwongera okukaatiriza. Weesige Mukama Katonda. Yes, make him your priority. Like better ongo chimanyi oyina ekintu kyo something you can't live without. Make that good. Era nzikiriza nkwagaliza ekiro ekirungi. Till next time. Bye bye.